tuddamu okubaniriza ku programu eno efa ku byafaayo bya Papa nga tujjukira nga obanga twetegekera okukyala kwa Papa Francis nga ajja okutukwatirako n'okwongera okutukuza ekifo ekyo ekyennamugongo ekyabajulizi baffe ate n'okwongeramu amaanyi eri gye bali mu ggulu bongerwe emikisa mingi. Kakati naye emabega eri tubadde twagala okumaliriza era ne Papa Petero twayogedde ku kyokuwasa kuti yalina omukyala naki naye wano waliwo omuwala wange bale abadde abuuza nti naye wange ennaku zino ba Papa kati tebakyawasa naye nga kati obadde ogamba otya naye kakati ekyo maaso eyo tujja kutuukayo waliwo etteeka eryajja waliwo Papa omu eyaleeta etteeka kubanga read by the way ne ba bishops bonna baali bawasa naye mpozi nga tetunabagenda nnyo kumaliriza Papa ono waliwo bapapa abamu abalangirirwa mu lubula abatuukirivu kubayita Saint Peter, Saint Ward, abalala ba Papa si batukuvu si ba saint kwegamba ekyo nakyo maaso eyo bwe tunaba tufunye n'abakugu mu kyo naye naffe bwe tunaba tusobola okukyogera tuyinza okukyogerako akatonotono naye wabadde olina kyoyagala okumaliriza naye okukoonako waliwo ebintu bibiri waliwo obutukuvu n'obutuukirivu kati buli ali obwa Papa wagendako mu seminari buli ali obwa Papa buli atuula mu ntebe eyo aba mutukuvu aba alidde buki naye tekimufuula mutuukirivu naye mu bitabo bo bakyo kati omutuukirivu ye saint ate omutukuvu simanyi bulungi bwe kikozesebwa mu lulimi olwo naye nga buli Papa yena aba mutukuvu naye taba mutuukirivu naye kakati awo bwe buzibu obutuukirivu ani abulonda ani abusalawo kakati ebiri bisatu ebiyinza okukakasa obutuukirivu ebyangwe nnyo nti buli eyabeera mu ntebe ey'obwa Papa nattibwa n'ayigganyizibwa nattibwa olw'okuyigiriza ekigambo ekyo eyo yali directive flight emutwala mu butuukirivu not necessarily waliwo abamu abatali n'olabira ddala omusajja nga gundi empolanga yamubonyabonya anti ayinza okumubonyabonya naye nga teyamutta naye abattibwa nga battibwa olw'ekigambo ekyo bafuuka batuukirivu kati ate waliwo abalala abakola ebyamagero eby'enjawulo okwawukana ku ki naye nga obutuukirivu n'ebyamagero by'ekereziya biringa zziga lya mmese lwa nsonga ti kumpi basooka bitwala mu kkooti ne muleeta obujulizi n'okakasa nti kino kyaliwo bamugjayo n'omutima ne baddamu ne bagukebera oluvannyuma lw'emyaka ng'akoze eki n'olwekyo ebyabwe tebiringa nga bino ennaku zino waliwo olyakugamba ti mujje mulabe ekyamagero n'akikubulya nga n'okubaawo tekinnakola ki naye bo si we bakola ki si we bali kakati eyo y'emu ku mbeera eyo naye nga twabadde tweyongerayo nga tugamba nti Petero bamukomeredde ku musaalaba alaajanye abagambe nti saagala kufaanagana mukama wange okugwe ne bagunzika ebigere ne bibeera waggulu omutwe ne gubeera ki ne gubeera wansi ate bagamba baalaba tafa ate ne bajja ne bamusala n'obulago kakati Pawulo gye yali addukidde ne bamugamba nti munno tumulabye addayo mu kibuga kirabika ebintu biteredde naye najja enkeera nga Papa naye n'abagwamu emiggo ne gikola ki ne givuga bagamba nti omu yafa leero omulala n'afa enkeera naye olunaku lwabwe olw'okufa kwabwe lukuzibwa nga 29 Peter ne Pawulo omu yafa leero omulala n'attibwa enkeera kati naye 29 June lwe lubalibwa ng'olunaku lwabwe Petero asikirwa Linus ebyafaayo bye bitonotono ndowooza gwe tugenda okumaliriza naye
olinacho jjukirayo. Yali musajja mu Italy era bagamba nti azaalibwa mu kitundu kye bayita Volterra mu Italy nga atebeezebwa okuba nti yazaalibwamu eddi 10 naye mu ntambula ze yatambula nnyo ne Pawulo era Pawulo ye yamuyigiriza ye yamwawula era ye yamufuula bishop naye Pawulo bw'ajja okutandika okubeera ne Peter ne Linus nga waali ate Peter yali alina gw'atambula naye Clement naye olw'okuba nti Linus yalabika nga agize nnyo okusinga ku Clement obwa paapa obwo ne bugenda mu mikono gyaki olwo buva mu mikono egy'Abayisirayiri budda mu mikono egy'Abaroma kati wakati awo tebakyagala bulungi Abaroma kati n'ekintu kyaffe ate Abaroma bibadde batuyigganya era bagamba nti John Mark ono ng'ali mu Alexandria wano mu Egypt yakaayana nnyo n'agamba nti nedda nze mbadde ntambula n'abasajja lwaki temumpaaki ate nga ne Ignatius gwe baleka mu Antioch naye ng'agamba nti omusajja yandeka wano nga nze nkuuma nze nandibadde nsikira ki ebigambo bino ebyobukulembeze era kyovola nti abakulembeze bandibadde bayiga kubanga nzijukira ebyafaayo by'Abaromans abafuga ne ba emperor kuganga tebagambwako nawulyanga ensi yonna ye buli muntu ng'alagira kyayagala naye ebyo byonna mwatu byakoma kugamba wabeerawo obuyinza bwe bukoma kugamba bujjukire n'otunulira ebiriwo olwaleero noga nti naye banne fe bano abaliwo ab'ennaku zino bo tebayiga nti ensi tekungulwa tolina kyogenda nakyo olusi bwofa naye nga lwebazifunyulula balabe oba olina kwotwala kakati omanyi jjukira nti Papa Francis ajja wano naye nga bwe nasoose okwogera ajja okutuweesa ekitiibwa olw'abajulizi baffe abo kubanga era wadde eri baali mu myaka ejjaddira gyonna nga balwanagana nga bayombagana nga bakola ki nga eddiini etambula nati naye ate naffe emyaka ejjaddako tujja kuba nga bwe ngambye toyinza kwogera ku paapa n'otayogera ku bajulizi era mu maaso awo tujja kuteekamu ku bajulizi nati naye ekindeesezza abajulizi nti kati nga bw'otunulira abaana abo abavubuka abattibwa naki okukkiriza kintu omuntu ateekwa okukyegendereza naye tujja kutandika wiiki ejja ate tutandikire we tukomye naye olina kyagala okwogera nga tunaba okujjako okubagamba abatulaba era abatuwuliriza nti tukyalina bingi nga twogera ku bapaapa abo nga tuboogerako bo ng'abantu mu mbeera zaabwe eza bulijjo ate era nga tuboogerako ng'abaweereza ba Katonda n'engeri gye bakolamu emirimu nti abantu tebasubwa puroguramu eno ne ku mulundi ogujja bagirinde nga mmisa twongere okubabuulira ebisinga obungi bwe tutyo bwe tumaliriza ku puroguramu eno efa ku makyala ga paapa okukyala kwa paapa n'ebyafaayo by'abapaapa n'abajulizi ate tuddiŋŋane ku Sande ejja mu ssaawa y'emu nga tuli ku nsonga ze zimu nga bwe twabasuubiza tesitesi era omwanjuzi kafeero mugaza Drake Sekeba naye tulina n'abali ku kamera bwe tutyo tuddiŋŋane ku Sande ejja mweraba